Singa tutandikiddeko wano olunaku olwajjo abayimbi bonna ndowooza mwawulidde enteekateeka yabadde etambula omukulu gwe bayita Abitex Kikoofiira yasobodde okuba ate nga aleeteddwa mu kooti ne bamuwa bbeeru mu nteekateeka eyo wabula waliwo abayimbi ababaddewo okumuyambako basobodde okuba ate nga beebuuzizza nti omukulu wa Abitex waliwo abayimbi yasobola okuba ate nga ategeka 3 mu Freedom City abasinga tebaalabiseeko wadde n'omu wabula ate bataalanga abataali ku kivulu ekyo be basobodde okuba ate nga bazze bangi ku koote. Walukagga twasobodde okuba ate nga twayogeddeko naye wano n'asobola okuba ate yayogedde ku nteekateeka eno naki kye kitegeeza eri music industry abategesi b'ebivulu okuba ate nga bali mu mbeera eno bweti yakyogeddeko bw'ati wulira. Abategesi b'ebivulu okutandika okunyigirizibwa ensi eme kukiraba nga abategesi b'ebivulu be bali mu katyabaga wabula abayimbi abategesi b'ebivulu batono balinga 20 oba 3 naye abayimbi bali mu mitwalo nga 18. Abayimbi buli omutegesi w'ekivulu lwafuna obuzibu badde nedda ku muyimbi oba peyini egenda kudda ku muyimbi olw'ensonga nti omutegesi omu ategeka abayimbi nga 5 embala n'ateekayo bano embaali bali so mbadde nsuubira abayimbi bonna olwaleero okubeera wano ku kooti ngambye bonna okubeera luddawa wano era tebalaze solida. Ye mukulu Walukagga nga yemulugunya ku bayimbi abatalabiseeko era yeyongeddeko n'ategeeza nti abayimbi naddala abayimba ku Freedom City baganye okujja oba lwaki kubanga Abitex yayodde abayimbi babadde nga 30 ana n'abaleka ku Freedom City yoka ffe abatabaddemu ffe tukola ki ffe ekyono nakyo kiddeo ne kubategesi okumanya baani be mwina okukola ki okukolagana nabo ne sente ffe tusonze ensonze asobole okukola ki okufuna kuba basabe bukadde bubiri se omuntu wakoma wakwata kensobodde nkakoze ki nkawaddeyo naye kino nti kibi nnyo baagala kutujja mu mulimo abamu twetege kuba nange ziri muyimbi ali netegekera na bandi yange naye era naye kati kintutte tisigenda kuddamu kuyimbira mu kifo kizimbe wonna olw'ensonga n'abalina ebifo byabwe nga babizimba naye bagenda kukola loosi kubanga yakizimba bayimbiremu katugenda kuyimbira nga mbikaali mu biveera nti owabaawo obuzibu bwonna omuntu asamba kiveera n'akola ki n'afuluma bayinza okutandika ebintu ebyo mpola basobole okukwatirako abantu abalala babajje mu mulimo oba oli awo n'okubeera nti munnange abayimbi engeri gye bazze ennyo ne mu politics muno kiyinza okubeera nakyo nga lukwe lwakusaanyaawo music industry. Ye meeya w'Ekyengera omukulu Matias Walukagga bw'ayogera ku nsonga eyo wasobodde okuba ate nga yagyogeddeko wano nno omukulu era yasobodde okuba ate nga ayogera ku nsonga za Bajjo abajjukira ensonga za Bajjo wiiki ewedde yavaayo n'awanda omuliro eri Walukagga kyekyasuula kadongo kamu tekizitowa kyagenda bugenzi mu kifo kyebwa meya ne kigwa tekizitowa tekinyuma kulaba tekireeta bantu kitambula kiyimba kyajja ne stop y'omugenzi Livingstone Kasozi na stop ya Kasozi bwe yavaako ne kigwa mwawuliranga wowe Walukagga ndabye Kasozi andeseewo abadde omuyambi wange yajja yekwata ku bagenzi zenziramu omuntu w'abagenzi Walukagga olaba ne yakuba bakoowu talina luyimba lwe yakubula njagala mbulira oli mu Walukagga lwe yakoze yafuna abantu ku bakoowu bambi akatulepuke era lwali lutalo lwa mukazi na Samona ensonga ezo omukulu Walukagga yazogeddeko bw'ati n'agamba nti Bajjo mukwano gwa mumanyi nnyo mbwera yamwetondedde ku bigambo ebyo yayogera olw'ensonga nti Bajjo yakoze lisiti eyo mukwano gwange manyi buli obeera ne mukwano gwo abakuzanyirako abasaagasaaga abakitwala likely you know nagezezaako okumuintimidatinga nti ngenda kushowinga najja mu inbox naga no I was joking nga bwomanyi naffe sima twagamba tuyimbirako ejinja nawa notusaba sente nyingi nnyo so naye tubitwale easy so era obwedda tubonga wano kati ebyo music industry bibaamu naye lwakuba nti kikakatako obutazanyira ku mannya g'abantu it's like okutanishinga erinnya ly'omuntu kubanga ye oli atamanyi nti byadde byakusaagasaagamu ow'embaala ajja kujja nga alese emitwalo 7 gye wantaddeko you know kyokka nga Bajjo yakutte million 2 mu museum n'azimpa muyimbira ate nkera n'akola lisiti nti ate antaddeko 7 lwaki yampa 2 ate bali n'abalagira bampeki z'ensonga ezo omukulu era gwe bayita Bajjo ayina abayimbi basodde okuba ate nga addiza omuliro olw'ensonga ze
uno ng'agamba Kenzo ate siri president wa Kenzo ndi president wa promoter kati Kenzo mumugamba asalewo kimu ayimbe oba abere promoter zinamanya zero kuyimba sobola kuyimba chorus otegera sobola kuyimba wadde single chorus ya zikubwe bwepwa twasigisobola nadda mu kyentegeera ndi mu bivulu kwa byenkola ki kati Kenzo jagala afa yategeze public asobola kola mulimu kimuyimbe ba promoter jina ajjawo omululu gw'okufuna mugaye ebintu by'ensiteri agenda nabyo alondeko kimu aba muyimbi abere muyimbi oba promoter abere ki abere promoter kubanga abayimbi batono nya balina common sense ndozola bigula vite kyebikola olaba kati ekiyimbe nga kigula vite ne kivaayo ne kituma omuntu embiza ate nga kyekigifaanana kati tekiba kiyenje ekyo ankubuuza kati waliwo abantu n'abayimbi balina okweta balina okugoba abantu abamu mu music industry kuba aba promoter munaye abayimbi ate mubagambe tebatuyamba buyambi tuyimbira teri muyimbi akwaso yabwerere kati bebigana ebirowooza nti okujja ku show bikuyambi kiba tekikuyambi kiba kizze kukola okuyimba mulimu ne mulunga abagamba na public yo neri kubunke abayimbi tebabayimbire kati nzo omuyimbi watanyimbira mbamponye bizibu kakati abayimbi bejjemu ebyo byekisirisiri mu bano badimota bambi bafunyeko bekwata kati za abayimbi bonna mbasobolanga mbagatawa mu fetu kubasagala kukogera basekino nze nkuba nange netya nze nakubako mu 7 nansiba nagane mwana wange ovumira ki nansiba nga ne mukote musango ansiba teguliyo nze manya amateeka n'okusinga omukulembeze w'eggwanga teyansiba emyezi 2 ne banoonyereza kati nze nyimba za parasute zinyumira luyimba kiri yakubye nsimanyi nakumanya nti yakubye oluyimba zali kubye kuluwuliriza uweze sinalowulira yakubye oluyimba nga lugamba ki anti nze ndi kiroto kyantiisa eri paraso kubanga nze nasooka omumalamu lwaba ne excitement n'okuseera okitegeera buli muntu nze ndi kiroto kyantiisa eri abantu ab'enjawulo kati abadde alina kuyimba kunze oluyimba lw'okutunda lwakuba sikiwa nti balo n'atunda because sinaluwulirako oluyimba hit ebuna mu lunaku lumu ndowooza yakubiddemu bamawulire na ba youtube bano lujja kuma ku youtube sikiwa balo n'asala bweyogerere ko oluyimba olulungi ko oluyimba lulungi nga kikabisikanda